Zaake si mukulembeze omutuufu wabula mu Nakatemba omutuufu mu palamenti ate mama baagala ye mukulembeze omutuufu nze ndi mukulembeze nali njogeddeko na bombi naye mama baagala sookwogera naye nanyinyonnyola ate Zaake tasobola kati kitegeeza tetwagala mama baagala okusinga Zaake bwe yali ayogera ku mmolo ye yagamba asabye emyaka 10 by'ebisanja 2 agende kati tulaba lwaki akomawo ku kisanja ekyokusatu ate ng'avumirira omubaka waffe omukyala bwe twagala ennyo n'amaanyi atuteeseza ate nga yakafuga ekisanja kimu ate atuteeseza mu palamenti ng'ate talwana talina gwavoola nga ye bwavoola oyo nabbosa gwe baleese era gwe baga nti atulwanira ffe tetuli beekawempe tuli b'emityana ate ababaka abasinga nga Richard Lumu bawagira mama baabwe kati Zaake yeko omuntu omu ng'alina na municipality naye mulemi okutereeza naffe tuli eno twemulugunya nga ne ambulance ye gyagamba nti weeri brother wange yafuna accident yanjijjako emitwalo 2 nga nze kennyini mukubidde essimu atadde ku mama baagala gye ngenda nampa obuyambi ye talina kyatukoledde ate talina kyatugamba wabula nze nsaba Mr. President ave gyali gyasirikidde ensonga zinalema okuzizza eyo mu nkukutu kuba baagala talina musango gwe yakola baagala talyangako ku ssente wabula baagala atuteeseza era tegeeza bino bamugamba mbwa gye yeetondera abantu just bamubulanga bwemazi talina musango gwe yakola omuntu netonda ku musango gwe nakola ati mama baagala batubuulire yeetonde ku musango ki yatta omuntu yalya ku ssente ezo ssente zetulya sima obukadde 10 yabulya tetubulabangako nga ffe bannamityana nga nze kansala w'abavubuka era nze nzikiriza mu mazima nti Zaake ebyo bye yayogedde alabika babeerako ku Emirates banywamu kabbiya yabadde anyweddemu ekyokulala yeetereeze Zaake nga ye omuntu tetulibako nkuye kubanga bo balowooza bagenda kukozesa ssente naffe nze lwaki sidda lwansonga bamanyi otugamba nga bo tibeeraatuleeta Zaake ne taata we Butebi ne mama baagala tebeerabira nti nze ndi mulonzi nze nalenda mama baagala n'agenda mu palamenti so si Zaake ne taata we Butebi ate si Zaake ne Kasiita Nuupu yaffa abantu singa ffe tetuliiwo naye tesobola bbeerawo era Nuupu nze nzikiriza bulungi ti ne Mr. President Mwami Kyagulanyi ajja girekawo ffe tugisigalemu ng'abantu nziriramu awo ngeri sawundi gyagidi nti nga Nuupu yaffa abantu Nuupu yaffa abantu nga nze omuntu nze nalonda mama baagala era nzikiriza ti ne Mr. President Mwami Kyagulanyi agenda vaawo ate Nuupu agirekewo ng'abantu bagitambuza kati n'olwekyo omuntu omu aleme okozesa ekibiina kyaffe ng'omukulu Zaake ayimirira ku buzindaalo n'agamba aba Nuupu twagobye baagala toba Nuupu Zaake si yowa Nuupu nze sisenze wa Nuupu n'eno kabineti yange kitegeeza nze ngenda olonda abaagala n'ono wano obululu ninawo bululu Zaake muteekayo muteeka eri ate ne Zaake teyeerabira nze mulonzi we bwemba si mulonzi we tajja kudda mu palamenti kuba nze mulonzi we era bwaga ti wa Nuupu nange nze wa Nuupu nze nnonda Zaake omuteeka mu palamenti alekerawo okuvuluga abantu mu palamenti yagenda kuteesa si kulingiriza baagala ateese ebitirimaala nnamityana nga municipality aleme olingiriza baagala